siiti zonna tubitambuze bigende munda tubikiliyaringe oluvannyuma omuntu wammwe abasange wano ewabaddewo kakanyolagano naye oluvannyuma ne tugamba nti katuleke babeere nga bakola ensonga eyo era ne tukkirizibwa okuba nti tupaakinga naye era nga tugobaganyiziddwa obutapaakinga wennyini ku geeti we tulina okumujja ne tupaakinga ku katunumba wakatikati nga tuli wakati wa geeti ya prison y'ekigo nga tuli ne wakati n'abantu baali bannamawulire n'abooluganda abaleeteddwa nga tuli wandiise nga mu masaŋŋanzira wakati ne tubeera nga tuyimiridde awo era oluvannyuma ennyo nga wayise eddakiika eziwera omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad tumulengedde ng'aleetebwa okuva ekigo mu prison ffe nga babadde balindidde awo nga munnamateeka we era azze n'owa prison ng'amuwerekerako era ne bamukiriyalinga bulungi nnyo n'afuluma geeti eyo esooka wabula mu kifo kyennyini Honorable Alan Ssewanyana Adron we yamujja Honorable Ssegirinya tumulengedde ng'akaayana nabo okuba nti abantu be bamunonaawo emmotoka emukima okuba babadde batugobyewo era oluvannyuma ennyo ne batukolera sayini okuba nti tuddayo emabega tumunone era bwe tutyo tukutte emmotoka yange gye tubaddemu ne tukuba reverse okusobola okuba nti tumunona wabula mu kumunona nga tukuba reverse mu kkubo lyennyini Honorable Alan Ssewanyana we baamukwatira drone we yamwekiikira wabaddewo emmotoka ng'eringa ya double cabin nga ya grey mu kala ng'erina weeri bwe tugirengedde ne ŋŋamba abaana nti waliwo ekitali kituufu tulina okulaba nga Honorable Ssegirinya tumujja wano era ekirungi Honorable Ssegirinya abadde alaati nnyo n'adduka okusala okulaba ng'atuuka ku motoka yaffe nga bwekuba reverse naye nga naye bw'adduka okugisanga bwe bamulengedde ng'adduka okugisanga ne tumuggulira n'atuula naye abadde tannaba na kutuula olumulengedde ng'asala bwati tumuggulidde emmotoka eri eya double cabin n'esimbula ekikumi okubeera ng'etugoba era bwe tutyo ne tubeera nga tugoberegana nayo ng'emmotoka yaffe ekulembedde erimu omubaka okumutwala nga nabo bajja batugoba okuva mu sayidi ya Kigo prison nga emmotoka eyo gyeviira nejja ng'etugoba emisinde naffe ne tuteekako emisinde tuddukidde ddala nno nnyo ng'etugoba era oluvannyuma okusiibira okumaliriza we tumalidde byonna ng'emmotoka eyo etwekiise mu maaso era neeyonoona eno eyange gye mbadde ntambuliramu mbadde n'omubaka naye nga ekyo ekikoledde ku express we twalase abooluganda ne bannamawulire era awo ne tuba nga tuba tetusobola kubeera nga tweyongerayo era oluvannyuma omubaka bakonyekonye emmotoka okusobola okuba nga bafuna omubaka watusoose okuba n'okugulawo naye oluvannyuma ne tugamba nti ne babeera nga bafunye engeri gye babadde nti bamusika mu mmotoka ne bamuteeka mu mmotoka eyaabwe nga kuliko security operatives bangi nnyo nga bambadde ebyambalo ebya black nga bakutte emmundu ennyingi ennyo oluvannyuma era waliwo ne kabangali ezze endala nga naye juddeko abasirikale nga bangi nnyo nayo ne yeekiika so ne bamuteeka mu mmotoka eyo ne bagattako ne kabangali ne bamuvuga ne bamugjawo tugezaako okubabuuza wa gye bamutwala n'emisango naye nga bakambwe nnyo era ne bamutwala mu mbeera efaanana bwetyo nga titutegedde wa gy'alaze na misango kye gimutwazizza. Okay, Honorable, so ogamba nti Honorable Ssegirinya teri amanyi wa waali mu kiseera kino? Kituufu essaawa eno teri amanyi Honorable Ssegirinya Muhammad waali na gy'atwaliddwa. Honorable, mu ango y'amateeka Honorable Ssegirinya ne Honorable Alan Ssewanyana tebalina ddembe lyabwe kuyimbulwa ku kakalu ka kkooti? Okusinziira ku mateeka gaffe omuntu yenna bw'aba asibiddwa ku musango abeera nga ateeberezebwa era aba akyalina eddembe lye okuba nti ateebwa ku bbeera tekitegeeza nti emisango giba gimuggiddwako naye bakola okunoonyereza kwabwe n'asigala nga ajja ripootinga mu kkooti n'olwekyo si kyanjawulo ne kuba n'ababaka nti bagenda mu kkooti nga bateekeddwako emisango egyo gya naggomola kkooti neewuliriza nekkiriza nti yadde emisango gino gya naggomola yadde embeera efaanana bwekyo naye bakyali basuspects ekyokubiri state yategeeza kkooti nti naye ekyanoonyereza temanyi bujulizi oba bunaabalumika oba nedda era neegamba nti ekyakuŋŋaanya bukuŋŋaanyi so kkooti neegamba nti okusinziira ku mbeera efaanana bwe tayinza kuleka babaka b'abantu okuba nti babeera emabega w'emitayimbwa mu kifo ky'okugira nga bakiikirira abantu baabwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. So kino kitegeeza kiri enfuga y'amateeka mu ggwanga, Honorable? Kino kiraga
twetaaga okutyoboola ssemateeka n'okutyoboola enkola y'amateeka kibadde kijjanga kyogerwako entakera ate n'ekirala kiraga nti kissamu olugaayo kiragiro kya kkooti so wewaawo nga omuntu asobola okujja n'agamba nti tulina eddembe okuddamu okukwata omuntu nga tulina omusango omulala gwe twagala okumubuuza naye omukutta otya olina kumukwata ng'omukwatira mu mbeera y'amateeka ng'omubuulira musango ki ogumukwasa ekyokubiri osobola n'omusamoninga nga ebasooka ne babasamoninga nti mujje Masaka mukole statement so ffe tulaba nti zino siini ezikolebwa oba ono katemba ateekebwawo just ayongerako exposinga ggwanga lyaffe nakubanga atuswaza ng'eggwanga Uganda ku nsonga za eddembe ly'obuntu n'enkola y'amateeka. Honorable tukuyanze olwakaddeko naye ekisembayo omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Museveni yafuddeyo 2 days back nagamba nti it's not right obanga avumirira si musanyufu n'amakooti ga Uganda okubeera nga gayimbula abantu abateeberezebwa okwenyigira mu busi mada okubanga bayimbulwa ku kakalu ka kkooti kino kirowoozaako ki Honorable? Buli muntu alina eddembe okulowooza nga bw'alowooza n'okwogera nga bw'akola ki nga ye bw'ayogera era kubanga ssemateeka amuwa eddembe okwogera naye ekikulu kiri nti kiki ekituufu kiri nti Uganda yasalawo egendere ku nkola eya ssemateeka enkola egoberera okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu erimuweebwa Katonda okuba nga likuumibwa n'olwekyo bw'oba nga olina constitution ng'ekugamba nti omuntu yenna bw'aba nga ateeberezebwa okuba nti ayinza okuba yenyigidde mu kikolwa omukulembeze kye yandigambye nti abanoonyereza bange benneesiga ennyo aba security aba investigations mu expediating ng'okunoonyereza kwammwe muteekeemu obwangu obujulizi buleetebwe ku mmeeza abantu abakozi b'ebikolobero babeere nga bawozesebwa basingikisibwa emisango okusinga emisango okutula mu kkooti negirwayo so ekyo kye twandisuubidde okusinga okugamba nti tusalire omuntu omusango nga tannaba nakubeera ng'awozesebwa ekyo nno kiba kikulaga kimukulukumu nti ojja kwesanga nti abantu si buli muntu gw'olengera mu kkomera oba gw'olengera ali mu poliisi yassa omusango wabula waliwo aba victims of circumstances oba abawaayirizibwa n'olwekyo tuba tuvumirira statement eyo omukulembeze gye yakoze kubanga eba etwaliramu bannaalumanya ne ssaalumanya era nga n'abantu abateeberezeddwa oba abajwetekeddwako emisango kiba kyabulyazamanyi okuba nti basigala emabega w'emitanyibwa ng'ate bakyanoonyerezebwako bunoonyerezebwa so bongere maanyi mu kunoonyereza engeri gye bagamba nti balina byonna ebyetaagisa era bakugu ku security babeere nga emisango gitambula ku speed. Wabale nnyo Honorable Shami Malenda abantu basiibule. Mwebale ddala okuba nti kwemuli era njagala kubebaza obuwagizi bwonna mwebale kubanga mugumira embeera yonna tukimanyi nti COVID-19 abayisemu tukimanyi nti embeera ebayisa obi tumanyi nti abaana bangi bali mu makomera bangi batidde balamuli ne mu mbeera embi naye tubagamba nti tulina kwebeererawo mu mbeera eno ate n'okukubirira omulanga buli muntu ali mu kifo eky'obuvunanyizibwa oba eky'authority gezaako okuba nti okikozesa okuyamba oyo gw'otwala okusinga okubanga omunyigiriza n'okwebaza bannakampala okumba obwesiga okubeera nti mbakiikirira ng'omubaka wammwe omukyala owa Kampala okubeera nga ngazia obuweereza nga bwe nabasuubiza ate n'okwebaza President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP okumpa okubeera Shadow Minister of Justice and Constitutional Affairs n'okuweereza bannakampala.